obudde bulinga obutono naye katugezeeko okugyawo bye tulina okugyawo byonna tetusobola bimalayo naye tujja kukozesanga obudde bwe tulina okubatangazaamuko mu bintu ebimu. Ekintu kino ekyokubiri bangi abagiriko nno bwana Opolya kusinziira ku bubaka bwe tuva okufunako wano. Temuvaawo balinga bali ku TVM songa nkulu. Twalikozeeko n'okugabanamu bwana Japa bala balitapinzeeko obubaka ne butuuka buli omu ne zisaasaana bulungi kuba nkulu eri eggwanga. Ebbaluwa ku lunaku lwali lwakuna misana sanga 7 official statement nga batulaga nti double header tebagimanyiiko kyekisooka. Ekyokubiri nga batulaga nti tebali ready kuwonalinga fixture eyo eya Kitala. Game ebadde yakubiri ku side ya Vipers, ku side ya Kitala game yakubiri match day 2. Vipers yote yasamba yali ku continent era neyitawo. Kitala bakyaza timu ya Council ne bakola amaliri ga gole mu kwemu. Ku Kitala okwennyini Deo Kasozi tukwaniriza ssebo yakomyeyo ku timu myaka egi 3. Banoonyeza ayinza otwala emirimu awo. Oli omupoliisi yagambye nedda schedule yange ngimanyi sijja kusobola kwekomitinga ku club. Ne batuula obu 444 paka lwe batudde ku Imperial e Kampala ne basalawo nti Deo komawo okwasaganya ttiimu. So Kitala tugenza okujja wano ngerangiridde nti yo yasonze embeere erezze esobola okuba nga ate onalinga fixture omuli ttiimu ya Vipers ku ssaawa 11. Twasembye okuwulira ebigambo bya Vipers bya mukulu yennyini president ng'agamba nti ebyenkya pepepepepe statement yentuufu bwe yabadde ebyenkya pepepepepe nga kitegeeza nti tagenda ajja kubirabikamu. Waliwo status z'abasambi ba Vipers abamu okulabira status n'agamba nti kangendeko Kasese lwalinaku lwakuna omukulu lwateeseteese okufulumya official statement ku makya abasambi nga buli omu atulaga nti oba aligendako mu kaholiday mu bufunze tebaliiwo. Vipers ntuufu okubanga 15 liigi bakkiriza gwe nga club Vipers obiganye. Waliwo n'ekibozibozi ekyali kitambula emabegaawo olutalo nga tunakwesika bulungi olwa Tanzania. Twaliko mu group yaffe ya Buspa nga mweruli nti Vipers egenda wa egenda Tanzania. So stand ya Vipers eretya si batuufu jasiba amazima bintu ebibiri byanjawulo. Si batuufu osobola okuba omutuufu osobola okuba omukyamu naye ng'oli ku mazima. Kitya bamazima naye si batuufu. Waliwo wotuuka nga amazima ge galina okukola nolwawo wotuuka nga obutuufu bwe bulina okukola. Mu mbeera gye tulimu obutuufu bwe bulina okukola si mazima. Vipers mukyamu naye nga wamazima naye nga mukyamu kijje bulungi. Nabadde nnyonnyola ku tiimu z'okukkiriza 15 nennyonnyola ku Villa okuba nti bakoze eki okuba nti bafulumiza ebbaluwa nga balaga byonna ensonga zaabwe naye balaga nti tugenda kusamba ne Vipers yabadde erina okukola. Anti akati mu mupiira tulina ekigamba nti omupiira guwangule. Kati ku line Vipers yakutese mupiira kuwangula muntu kuwangula ke kali ketwogeddeko nti katoluta ya 1-on-1 ge mazima naye mu butuufu musamba omupiira. Villa batugenda nti they are playing under protest. Ne Vipers kyerina okukola let them play under protest. Olaba ate nabadde nkisuubira nnyo ne ku Vipers olw'ensonga nti basamba emipiira gy'amasomero ebintu ebyo bibaayo nga mulina kimuwakanya namukuba abaana ebifaananyi nga katusambe under protest because ekisooka singa tutambula ne tutuuka ku endi nga Vipers si be batuufu banaakola batya nga si be batuufu. Olwedde bajja kuba balina emisango eno gye baakola egy'okugaana okuhonalinga fixtures. Yes. So
better no samba under protest nti obutakanya abo ne busigalawo ne musigala nga mutambula mu maaso boli ne mutoka consensus otyo cause mu kyonna kye mukola omupiira gwe gulina okuwanga mu mbeera yonna nabadde ndabaka mu masaza babadde babutambala okugaana omupiira okugenda mu maaso nga minisita ababaanize emyaka ebiri abasambi bonna abali mu mupiira ogwo then ne I think yali omukulu w'essaza ngababaanize ndowooza obutaddana mu masaza ng'abantu bangi bavuddeyo bakiwakanya naye omupiira gwegwo omupiira guva ku mbeera ya gundi nkumanyi gulina amateeka kwegukola ki kwegutambulira nti osobola obutakanya na kintu nga bw'olaba nga ebweru tulaba bakuba tiimu golenfu referee n'agibala mu mbeera yonna temuva mu kisaawe game ino okuddamu etandike sisuubira nti Uganda esinga World Cup amaanyi Frank Lampard yakuba goolo ng'agikuba Germany ne bagisala nga namu omupiira gwasigala gugenda mu maaso ne gugwa World Cup naggwa nakati akyaliwo okitegedde okuplayinga under protest ye solution esooka kuchiba kasamo mubanga muganya okukiriziganya because under protest obato wanguddwa obato wanguddwa opolio kakasa omupiira gwe guba guwangudde omupiira temulimu muntu kuwangula omupiira gwe gulina okuwangula mu mbeera yonna yes because kakati tekiri tuwe mukundane omuwaddeko ng'example nti yagamye bangendeko ekasese tuli mugwa 10 yes mu December tulina AFCON tuli mu group yemu ne Nigeria ejo fulamu yabadde esamba agundi yabadde kusawo Iwobi Calvin Basse betugenda okusinkana mu December mukundana ali kasese n'abawala ate yagenze yokola ki kulya nawo badde ki yagenze kola ki tudde ku nsonga eyo ate kyekyo kyenkunyonnyola nti mu December tugenda kusamba ki obasubira okuba nti bajja kuba ku level yemu awo omupiira gwe guba guwangudde Vipers FSC yaffe si FSC yaffe naye part of omupiira ekitegedde olutalo luno lugwa lutya nze ndowooza nti si lutalo ki just miscommunication eri wakati wa parties ebbiri yes nja kuwa ekyokulabirako tubadde tukimyamu wano nga tetunatandika kola kwosejjo Vipers yabadde ne record sale ey'emijozi mu ssaawa 3 batunze emijozi gye batatundangako ekitegeera yes era bwogenda ku social media 90% ku ba social media users baga nti Vipers banange Mulindwa banange gwe waffe tuddeko emabega emyaka si myaka emyezi leka naawe ena emabega mbozi kyezibadde zogerwa ku Vipers abawagizi be bamu abo twali juzi wano mu gwokuna game ya Bulu ne Vipers waliyo ku kisaawe kiki ekyaliwo wakati w'abawagizi ne mukulu Mulindwa lwali lutalo kuba tulaba mwabiraba ku social media kiki ekyaliwo omwaka gumu emabega twali ekitende game ya Kitala ne Vipers game ya Vipers ne Kitala kiki ekyaliyo lwali lutalo ekitegedde nti ba social media users mulebe kubuza nsi saawa zino Mulindwa mulungi naye mabega abadde mubi ogwo si gwe mupiira si gwe mupiira omupiira guli straight opolio ogwo si gwe mupiira omupiira guli straight okakasa anti yensonga kyogaa nti gwe guwangula okitegedde kakati ffe tetuli ku mupiira kuwangula tuli kuba personalities bayinza okubanga kasooke nkunyumizeeko katono in fact ngenda kuddako ku bibuuzo ebitambula kubamu ku bantu n'abamanyi mu ggwanga waliwo omukyalo ba personalities abamu ku nsonga yemu eno yes waliwo omukyalo omu akola ku TV munabyamizannyo ate ngeri ensi emumanyi nnyo emukkiririza yes ejja yakoze statement nga eraga nti mukulu Mulindwa yayamba nnyo mukulu Magogo n'amwefuulira nti era ng'egamba nti bw'obanga oyamba omuntu weerekerezeemu okitegeera ng'alinga agamba nti bw'oyamba omuntu alina okuva ne ku mulamwa abeere ng'akola nga ggwe bw'oyagala so sikola kituufu awo wetuuse wetuli awo kanveewo awo waliwo post emu eri ku TikTok okwo ya Mutyaba Mike yantaginze namu yajja juzi ng'ayogera ku ba influencers bakozesa okulanga omupiira
by influencers like mweno format yes budget gye batuwadde mulimu ne ya publicity yes wabula abantu be bakozesa okulanga omupiira okutandika ne channel tubadde ne channels ez'enjawulo yes twabadde ne bano basusu magic nga batukoola okujja enamboole n'engeri gye tuyinza ogulamu tickets butereevu kati ku luno baliko some by influencers abo balina ku abantu abalina numbers ekitabadde nga wo butereevu okulanga omupiira yes nabadde ndaba nga bakozeseza Shiba bakozesa Spice Diana yes bakozeseza chicken be bamu ku bo Shiba alina kantandikire ku Spice ku TikTok alinako ba followers obukadde 2 chicken ndo zali mukakadde nga kamu n'emitwalo 6 kyekimu ne Shiba bogata numbers ezo bera mu bukadde bumeka butano baba kozeseza okulanga emipiira nga Mutiyaba agamba nti Shiba siye mutuufu uliza statement ye ekisooka twawulirako nti mwali mweyagala ne magogo nti era n'ennyumba gye wazimba alayika yagikuzimbira naye tukutegeeza ozze okulwanyisa omupiira omupiira ba ex footballers balina okugulanga ffe tetulangako bivulu byammwe otegera statement bwetyo yeri statement gyogambye tuba tuvuddeko ku mulamwa Shiba talanga mupiira olw'okuba agumanyi era tagulanga olw'okuba agwagala agulanga lwakuba alina numbers ate nga zetwagala ye agenda butereevu nti mu bisaawe temuli bawagizi waliwo ebimu ku bibuzo ebinsesa ndaba ku social media awagiza nga tetujja kujja mu bisaawe naye babaddengayo awo kubawo nnyo gwe just mbuulira nti twali tulaba omupiira gwa poliisi season ewedde nga gulimu kale abawagizi 5 kale njogedde 500 atulaba abadalaba ku mupiira zikiza omupiira gwa poliisi ogwewaka ogwalimu abawagizi bimeka 5 nzijukizaayo omupiira gwa Bright Stars ogwewaka ogwalimu abawagizi 4 okitegeera naye bagamba nti kati mulaba abawagizi tebajja babadde era tebajja okitegeera kibaddewo so bafunyeyo means empya nti abantu abali ku social media abasinga abakayana tebamanyi na format bwetambula ate nkakonye naye ati era still eyo blame nja kugiteeka ku parties meka 3 kuliko FUFA kuliko amaclubs kuliko media mu kusooka ngambye nti FUFA yakola ogwayo kituufu yakola ogwayo kati ate wano egiramuwa wegiramu nti worealizinga nti bano balemereddwa okukola ddamu yongeramuko kola ku kisusse of course bakigezezaako ngera bola we bakozesa ne ba influencers okulangamu but era tebanakola kimala ekyokubiri amaclubs go gagitegeezezza abantu ekyokusatu abamawulire feroro yaffe ebadde ki okitegeera nabadde ndabakooko nga waliwo ne munnamawulire omu agamba nti kaakati FUFA lwaki etwala 5% ne UPL lwaki batwala ate ku sente z'amakirabu ekyo kintu tekiriimu mu format empya tekiriimu nti FUFA etwala 5% tekiriimu kiri kiti ekituufu kiri nti FUFA ekujjako 5% ne UPL nekujjako 5%. That is 10%. Kakati kyekyo get collection. Yes, ku get collection. Sente ezo ne bamala ne bazizza. Wawulyawo ko kye bayita forced saving. Nti kayo ofune emitwalo 7. Bagenda kujjangako omutwalo. Kubanga bakumanyi nti lwotuuka mu December sente zino beera oziridde n'abakazi nga tezikyaliwo. Okitegeera. Ate n'otuuka luubiriza mu December nga landlord akubanja sente zo ne bazigubisa. Bakuyambako omutwalo guno gumale ebizibu byo mu maaso. Mwekiri ne musachula. Okitegedde? Mwekiri musachula. Opolya ensonga yange yadde nnyangu nnyo nga tutandika show eno nakubuuzizza bannamawulire ensonga eno bagimanyiiko byenkugambye ensolo zambijjawa kubanga obuzibu bwonna we buva by the way wano twalina buzibu wabula ensonga eri emu nti waliwo olujegererwa amaanyi wakati wa bannamawulire n'ekibiina ekitwala omupiira mu ggwanga kyenafuna bulungi nnyo kyenakunyonyerako zino buli omu najja katugeze yes ab'omupiira ne bajja ku media houses kwe tukolera nti kati essaawa zino yakwongeza musaala era twagala kubateeka ku payroll mwenna bannamawulire nyonyola liigi
kirungi nnyo ekyo ojja kumaliriza nga baziga nti ligi nfu okitegedde ligi nfu okitegedde waliwo omukutu ogumu gwa TV njagala abatulaba mugendeyo mugumanyi mugendeyo mugukebereko posti zaagwo okuva ligi format empya lwe yalangira paka leero oba kuliko posti enyonyola naye ojja kusangako eza defiance olunaku nga mukaaga ligi nfu by the way nabadde ndabako ne munamawulire omu ng'agamba nti Star Times tejja kulaga mipiira nga teams teziri 16 naye nga tukirabyeko emirundi emeka ebiri ojjukira season gundi kyetume gyetaasamba yes zaali teams 15 era empiira ne bagiraga season ya Ruwahiru zasigala 15 mu second round era empira ne bakola ki naye mwaka kawairo mwekali mu contract ziri zaasamba zitya mu contract ya andi kyetulina okwebuuza ziri zaasamba oba waliwo okunnyonnyola already teams ziri 16 okitegedde ziri 16 ezaali gyesalinga okubanga zikuba mu season teziri 15 Vipers mweri era tiimu esobola okusalwako olunaku lwonna okitegedde ebbaluwa ya FUFA wagiraba eyasembayo yatutegeeza nti Vipers yatuukiriza buli kimu ekikuba era balina okulabika ku kisaawe obwaliiro kakati club licensing abajita club licensing yes club licensing yayita bagituukiriza be bamu ku bali mu kirasi abalina buli kimu first grade naye bali tugamba tetugenda kukuba kakati ekyo si kya FUFA kyani si kya UPL kyabwe ng'abantu we batajja game ey'okwawe points 3 zigenda we batajja mu game ey'ewaka points 6 zigenda we batajja game ya kusatu babeera demoted paka mu liigi ey'okusatu okuva mu liigi esooka straight paka ku regional level koze etteeka lirikiriya ate era still we batasamba ku continent tebasamba kubanga etteeka ly'oku continent ligamba nti kirabu I think awaino namba 32 kirabu okukompitinga ku continental level club competitions erina okubanga erina liigi ey'ewaka gyekubamu ate ng'egoberera amateeka aga federation ekya Vipers okuba ku continent tuli ku season enkadde bwe kiri tuli ku season eno Vipers yayita atya okuba mu season yayitawo season ewedde kuba mu season eno kuba kuba mu season ya 2025 kakati balina okubanga 2025 bali mu liigi balina liigi gye bakubamu era nga bagoberera amateeka n'obukwakulizo firimu kibanda afatafa si kyenaali agadde opolya wetunaawunzikira weekend eno wanabaawo ekikyuse ndowooza kiyinza obutabaawo naye ekinaabaawo kijja kubeerawo mu maaso nga tuvudde mu international break kuba tuli match December tuyingira international break ekiyinza okubaawo kyonna after international break fixtures ezo ezaaniriza liigi nga tuvudde mu international break kiwa ebbanga erya weeks 2 lijja kutuyambako okuba nti ebintu ebisinga bisootingibwa mu weeks 2 tuweeyo obubaka tutereza tuye ekintu kino ku saidi zonna omuwagizi akitegeere munamawulire akitegeere kuba nze leero ngenda kwogera nnyo nga munamawulire tugambye nti obuvunanyizibwa bwaffe kutegeera liigi nga bwekola ki nga bwetambula kati liigi bwe beetubuzaabuza tuyambiddwa liigi tetubuzaabuza ffe tutayagala kugimanya nzolowooza nasomera mu kirasi ndala tokozesa nnyo puluulo kozesa sinjula anti ku saidi yo no si ku saidi yange wabula anti kakati njogeranga munamawulire nange munamawulire liigi tekubuzaabuza naye jasigwa atayagala gimanya twayogeramu naawe mu dakiika ejyange ogitegedde oba nali nkojjako bakyali bange bali nabateekeramu version ya dakiika 10 nebaga nti ngikoze mu Luganda okitegedde nti ebintu bino mbikoze mu Luganda mukole ensobi naye tebabiwuliriza wayite dakiika 2 ne bakola ensobi so just tetwagala we distance ourselves okuva ku kutegeera tetwagala kwesembereza kutegeera tutwala mu kimu in fact kankweko n'ekirala nabadde ndabako kopi ya owa team ngaddamu ebbaluwa eya FUFA gye yasembye okuweereza ku ex mukulu wasike mukwano gwange nno ndagamba nti mu bwangu mu kufunzafunza emboozi ye nti otuuza otya Vipers ne Buhimba ne Calvary bateese nga kikyategeeza nti bo banjawulo ku tiimu zino endala ze basamba nazo mu liigi y'emu eyo
bakita self entitlement kyekisinga okuba ekibi mu bulamu because Buhimba by the way na points mukage wangudde game ku macha kuno game yabwe teyabadde olw'enkuba Buhimba etukiriza byebyo Vipers byetukiriza okuba mu ligi kitegeeza nti akalulu kabwe kabalaka n'aka Vipers kabalaka ine baba basamba babira 11 Buhimba esobola okujja omusambi mu Vipers ne Vipers esobola okujja omusambi mu Buhimba bonna basobola okuleta abasambi ku national team era bamwe basobola okutunda abasambi yebo bonna be bamu kati entitlement ate bambi eyokulowooza nti you are more than a man kibi era we kiba ng'omukulu kwasinziira cause byabadde byepyola ate nga tugaa nti babaddeko oko mu kwogerezeganya n'omukulu n'alaba nga mukulu ayagala nnyo omupiira ffenna tukimanyi era ffenna tukikkiriza nti wa mupiira omuntu asinze okussa mupiira tulabyeko ffe n'amaaso gaffe era ffenna tukirespecting by the way twalikanako okona no program emu nga njogera nga tuva ku gemu ya ball nti engeri omukulu nabwagizi gye bamutwitingamu si nnungi because bingi byakoledde omupiira naye ate mu kuba nti alina bingi byakoledde omupiira ate tekitegeeza nti ali waggulu wa mupiira era asigala ali wansi wa mupiira olaba Real Madrid eyo koza savinga mupiira Real Madrid ye timu esinga okuba ennene mu nsi yonna okakasa yesinga erina Champions League nyingi teryagisemberera La Liga teryagisemberera n'ebikopo ebirala babadde nga emabega nga bemulugunya ku La Liga n'emabegaawo ongovudde ku kyaba referees Madrid yasaba La Liga banaye tubadde tuparticipatinga mu FIFA Club World Cup tubadde tusaba game yaffe eggulawo liigi mutwongeremu weekage oba weeks mmeka kuba ffe abasinze ofuna obudde obutono bw'okweteekateeka Madrid eyo gyolaba yafuna weeks 2 okutandika okuba liigi ekyamaanyi La Liga kyeyakola after weekend babongeramu olunaku lumu ne basamba game yayo Osasuna yaggulawo liigi ku lwokubiri ofuna bulungi nnyo kitegeeza okusaba kwabwe La Liga yakugaana mu mbeera yonna omaliriza olina okukkiriza ekyabangi gye bayita democracy nti osobola okuba ate ng'omupiira gufugibwa democracy osobola okuba nga tokkiriziganya nakyabwe naye nokirespectinga nokiwa ekitiibwa ng'era nabano basobola okuba nga tebakkiriziganya nakyo ne bakirespectinga naye ne mugenda mu dakiika emu tuva wano waliwooko paati yonna oba percentage Vipers otugambye eri ku mazima ne teri ku kituufu amazima ga Vipers gegaliwa amazima gaabwe nti liigi bagamba nti tennatuuka kuleetebwa nekitegeera nti yali badde erindako ye issue tebagamba nti tebagyagala wabula tennatuuka yali badde erindako ge mazima nga twogera ku level yaffe ye Uganda tuze tulaba format eno tuweeko liigi 3 eziri mu format eno gye baleese Egypt yesooka I think wano Africa be basembiyo kugireeta bagireeta last season Zamalek yali egaana ujjukuba era ojugenda Zamalek yalinako emipiira emingi Zamalek esinga obuvuye naye bamala ne bajukuba Scotland ebadde Belgium I think Belgium balikyusiza so ge gamu kumunga genyinza okwogerako n'abo abagirina abamu bagikyusiza era bwe kirina okuba because ndi omu kubalooza nti ebintu bino ebipya byonna bireetebwa mu strategies ez'okuba nti mukyukamuuko okuva we muli because tewaliwo bukakafu nti eno liigi egy'okukyusa omupiira tebuliwo nedda tuli ku level ey'okuba nti tetunnasimbula Vipers eyina ensonga yaggumba ensonga yabwe enkulu naye si ntuufu naye ensonga yabwe enkulu nnyo okusinziira ku level yaffe naye si ntuufu si kusinziira ku level ya ggwanga okusinziira ku bo nga babiraba okitegedde naye nga mu mazima twetaaga enkyukakyuka because omupiira gwaffe gulabidde ebbanga ki liwerako muzeeyi we yagulaba nga tanaba nakujja muzeeyi we yagulaba tetulina kyetukyuse era emboozi ebadde yogera before new format fofa tuli mu myaka 25 101 naye liigi eno ndowooza yatandika myaka gya nkaaga 101 naye ebigambo bibadde byogerwa before or introduction of new format nti omupiira gwammwe tegunyuma ebibadde byogerwa before introduction ya format empya omupiira gwammwe mufunye zisobola kugenda kugulaba nga eriyo maani fufa etudde ewuliriza erese propose empya eriza okutukuliza omupiira eri liigi yabakoze eki obuzibu buli kuffe ye munnayuganda omutuufu forever buli kimu tuba ne solution yakyo lwaki ekyo
waliwo oluyimba lwe bayita abakubi ba pulaani olwa Geoffrey Rutaya ti ennyumba ya gundi yali badde agizimba ati ye Munnayuganda omutuufu. Waliwo n'ababadde bagamba nti format lwaki tebagifite mu Big Ridge. Big Ridge is the most expensive ridge mu Uganda. Eba yeetaaga ssente nyingi nnyo ridge eyo kuyita okugiraninga. Big Ridge eri expensive nnyo. Toyinza natandikirayo okujjako atagimanyi. Opolya budde butuweddeko ebigambo bibiri weebiti nga bitereza mupiira. Omupiira buwangule kyekyoka tokidda teri kirala omupiira buwangule. Abatendesi bangi abali okugobwa Bungereza oba bagenda okugobwa statement eyo gyongereko kuli kaddako mubadde balabi balungi ebisingako awo tujja kwezuula ku weekend ejja mwewale obudde bwamwe mutuwadde nze Kaye ono bwana Opolya eri omupya yenna atwegaseko olunaku olwaleero Baba Sports Hour tambula essaawa 7 paka essaawa 8 every weekend tubaawo. Bwana Musa Kikuno abeerawo ku Monday to Friday ssaawa ziba 8 paka essaawa 9 ng'atematema ebintu ebyenjawulo then ife ne tujja ku weekend ne tugaziyaamuko ebimu atwesange ku weekend ejja tugenda mu English Premier League ku radio 7.7 Baba Fama twezuule mubeere bulungi mweraba.